buli muntu alimu abantu basatu. Yeah. Buli muntu alimu entrepreneur. Omuyita otyakozi? Entrepreneur. Buli muntu alimu entrepreneur. Buli muntu alimu manager. Ate buli muntu alimu technical person. Be bantu bameka? Basatu. Kakati ng'osolozeza ssente z'okuva e Bulaaya. Wali soose n'otegeera. Yeah. Nti ngenda Uganda. Abantu bano abasatu abandimu ani gwe nkulembeza. Ani gwe nsoosa. Nsoosa entrepreneur. Yeah. Nsoosa manager. Oba nsoosa the technical person. The technical me. Ku bonna ani asookayo. Yeah. Kakati okusoomozebwa kubadde okusinga okubeera okunene era we kukyali olwaleero nga tekunnaba kugonjoolwa. Be bantu baffe abali e Bulaaya abali technical ne baweereza ssente e Uganda. Oli asigaddeyo ne naaziweereza e Uganda. Yeah. Naye bwe ssente bwe zimala otuuka e Uganda n'afuuka entrepreneur ate n'afuuka manager ate n'afuuka technical person. Yeah. Abantu basatu muntu atya? Kakati era na kino njagala tunula mu kamera nkibagambe. Tewaliwo omuntu yenna yali asobodde wansi w'enjuba wano abantu abo bonna basatu bagatta muntu omu. N'abajjamu ekintu ekinene nga tabaawudde taliiyo. Bw'obeera entrepreneur yagala gaana mu businesses z'olina oteekwa okuzifunira manager as overseeing operations. Definitely. Bw'obanga oli manager oteekwa okubeera ne ba technical people abamanyi how business operates from the ground. Aba operating a business. Thank you. Kakati gwe bw'obanga oyagala kubeera entrepreneur, mind you, entrepreneur obuvunaanyizibwa bwo nabwo katubwawule. Bw'obeera nga gwe vision bearer company oba organization oba ekitongole, omulimo gwo omunene gufaanaganako n'ogwa Semaka wano mu Africa gwaba nagwo. Ebiseera ebisinga Semaka buli wagabana obuvunaanyizibwa ne madaamu n'awunzika ng'akoze obuvunaanyizibwa obutali bubwe, agenda okwesanga ng'ebibye by'alina okukola tabikoze ng'ali mu buvunaanyizibwa bwa muki muntu mulala. Kakati bw'obeera entrepreneur ng'oli London, nedda oyinza okuba ng'oli Somalia, oyinza okuba ng'oli Kenya, naye nga gwe vision bearer, gwe nannyini kirooto. Obuvunaanyizibwa bwo obunene we businga okubeera kuloota, ku steeringa we na kumanya na kubeera na kifaananyi wa by'okola gy'oyagala biggwere. Kwegamba kwe kuteeka ekirooto kyo mu nkola. Kakati gwe obuvunaanyizibwa bwo bubeera obusinga okuba obunene kuvuunula kirooto kyo ky'olina. Okivuunulira manager ali mu kumanagingira abantu bo oba ebintu byo. Ekifaananyi ekyo bw'amala okifuna ye ng'akibreakinga down. Ng'akibreakinga down ng'asooka akiwa ba technical persons ng'ate basooka bakissa mu nkola ng'olwo kampani esobola okukola ki? Okutambula. Lwaki akantu ako Ibra nkayisizaawo? Nfunye okusoomoozebwa kwa maanyi nnyo mu bantu be mbadde ndiiringa nabo nga omuntu agasse byonna mu muntu omu. Lwaki ngamba agatta byonna? Omuntu abeera emitala w'amayanja naye nga yali mu kulagirira omusajja akoola kasooli bukya bw'asobola omukoola n'atamuwa chance omuntu ali wano kukozesa bukugu bwe na bumanyirivu kukola kintu ky'amanyi bwe bakikola.